wano kama Afrika wetu tamanyi kya bugagga kye tulina. Mungu yatuwa amazzi n'atuwa embeera y'obudde n'atuwa ne vegetation ennungi. Ojjukira kiri kye nagga nti abasajja basatu bagenda eri Katonda ne bamweyanjulira. Omuzungu yaliko n'amugamba kati muzze wano Kagero tie buli omu ambulire kyayagala. Muzungu n'amugamba nsaba ompa amagezi nkulembere ensi. N'amugamba gwe ekyo nkikuwadde dda wali. Ono omuyindi mu Japan mu China n'amugamba nsewo mukama wange nsaba ompe ssente nange ensi ebe ng'empuliriramu. Naye n'amugamba naawe dda wali. N'abuuza omuddugavu nti ate ggwe oye n'agamba nti nze mbadde mperekeddeko bawereke. Tiwangi kyonna kyompa ddiru yonna gyompa nze sina buzibu. Wonna wonzisa. Nze mbawerekeddeko n'obuwerekezi. Kyompa kimmala. Ye muddugavu. Omuddugavu mwerabize nnyo. Omuddugavu taba na programu, taba na agenda. Kati singa otubuuza ffenna nti tulagawa n'otandikira kwatukulembera yennyini ti bo banno b'okulembera obatwalawa yagaabugaye tutambule nze alina vision tulirabire. Bw'otuuza ffenna n'oleeta abali mu by'okusoma n'oleeta abali mu by'entambula n'oleeta abali mu kyova olaba nti buli bwe tujja wano oba otuyisa okubaako kye tunnyonnyola. Luli bw'otatuyita ku nnyonyi enkyo otuyita ku meeri, tatuyita ku lyato enkyo otuyita ku byanjigiriza, tatuyita ku byanjigiriza biba biri. Naye nga buli ky'otuyitira wano tubaako gwe tuwolereza. Kwe gaabweba gundi eno Spain esiba eba bituli bingi buli buli wamu ffe bonna tukolawo babituli bingi gye tulina otambula nayo nti natiki nti yakumupiira teekamu eno nti natiki yawano okanika Uganda olina okujja ne bituli bingi kubanga Uganda okuva woogiyingirira paka woogifulumira buli kitundu kirwadde. Nkiddemu Uganda teri kyoyogerako nga sikiriiko bulwadde. Era Mungu asaasire tutera nnyo okukyogerako nti President Museveni ekizibu kyokka kyagenda otulekera mu nsi eno kubanga ye Mungu ajja kutuuka ekiseera kibe agaye nti kulfa yakuna agaye nti njogedde kibe era kibe. Toliiwo either oli mukulembeze oba toliiwo ng'omuntu. Naye obuzibu bw'ogenda okulekera ensi buli kimu kiddobonkamu. Gwe mbuliraayo ky'osobola okwogerako n'ogaa kino kiteredde. Okiyinawo abato bawemula abakulu, abakadde babalaga ku luzibu nga balwana n'abato, n'osanga bono balwanira ttaka, maama ne taata beekubye, omwana asika nnyina ekitogi. Eyo gwe nsi ki? Kakati nalabe ku TV nga abaana bagoba maamawo mama genda bawo yafa. Taata we yafuga mama genda takaliveeko taata waffe yali bawo yafa daye wamwe kweganse eri kubikukujju konsensi ngeri kujju yenu Sudaisi yaterikotera okubuuza nti kiri kiti eyo naga ayoza yanaaba. Kakati njagala ombuulire nti bw'otunulira forest cover gye twalina emiti gye twalina gyali mu hectares mmeka era gyali miliyoni mmeka. Waliwo ali mu kitongole kya National Forest Authority asobola okugigamba egyaliwo mu myaka 15 emabega nakati balinawo emeka oba baakasimba emeka. Omusajja yaŋŋamba nti bujja kukya lumu mu Afrika nga musema mayumba musimbe emiti. We munaamanya value y'emiti mujja kujjawo nnyumba muteekewo emiti. Mumutunulire settings ze tulimu zero planning. Kati kankuweyo example. Abaka kituufu kye boogedde nti kutambuza power line. Naye omusajja obu yaŋŋamba Zungu, do you know how expensive wekiri okutambuza power line in a scattered population? Buli omu mumwetunulire mu kyalo buli omu ava ku munne kilomita si kilomita kale nga kwegamba mwesudde mita za bibiri ono azimba atunudde eno ono yita ate mu ttaka ly'ono ate naye mu musasule kwega ate bya Uganda byo bisesa buli gwoyise
mu byonna mbadde ganti Sudais atero ganti ayoza yanaaba mu Uganda tuli multipurpose olwaleero Uganda wetaka bituli bingi buli kintu kyafa mukwano gwange Right Honorable Speaker aleese ekiteeso aba alagidde nti atatule mu Parliament okusuka emirundi 15 entuula 15 ajja kusindikibwa mu kakiiko agobwe ow'ekitiibwa omubaka w'ekira ne mugamba nze nensituka ne mugamba nti kitegeeza omenyeewo amateeka ku kkoramu ku bya COVID kitegeeza ennamba kati ekola n'amala neyeetugga naye tujja kiraba buli bwe kinaatuuka ku nsonga omubaka w'ekira agise mu Junganda kyava amugamba nti egyo emirundi ku mukyala Janet Kataha gitandika ddi okubala oba kuye tebikola anseri nti mu Uganda ayoza yakola kakati Thomas azemwati nebwomala emyaka 2 nga tozze naye kasitoba nga wamutegeezezaako so kati ekiragiro kituuse mutegeezeeko ne bwotakiika n'omusaasira mu mbeera efaana mu nsi kubanga omubaka gweyogeddeko amala obbanga takiikangako leka tukisanitizinga walinyangayo omwaka mulamba katumuleke mungu kasita oli antegeeza ne bwamala emyaka 3 nga takisa olwo ne mubaamu amendiment mu kawaayi kwegamba mu Uganda buli kimu kisobola okukiuka no naye mbadde nvudde kweri ku environment obutonde bw'ensi nga mu nsi mukyalimu gavumenti esobola okutuula negabira alisimba ebikajja ekibira negabira ab'ebinazi ebibira ekalanga negabira malamagamba abalala ab'ebikajjo saagala kugaa nti bayindi bajja kugaa nti ndi musosoze naye simanyiiwo munnayuganda gyatwala idea ye yakuinvestinga bannansi b'ensi eyo ne batema ekibira ne bakimuwa ateekewo ekintu why ffe tetunnamanya mugaso gwa kibira natunuulidde mu tekinologiya ono omupya gwe tugendamu owa metaverse omukyala gwe bayita Ellen mugende mumulabeko ayina sho gy'akola omanyi nti yatandise eddayo okugoberera ssente mu gorira ez'e Rwanda ng'okuziraba yazitaddeko zino ze tuyita virtual reality glasses naye kambireke bino sandi byogeredde wano abaliko kuno abagoberera nzija nnyo ne mbagaa ku kintu kya tekinologiya naye ensi yonna eta embracing tekinologiya yakuzikirira myaka egiddako era omukulembeze yenna ali mukulembeze ng'akatugera abaana baffe ku nsonga z'okumanya ebintu bya tekinologiya oyo ajja kuwa omuwendo n'abantu bwe munene nnyo. Irene akola show abadde Rwanda, she's a celebrity. Naye yakozeemu nti osobola okulambula golira kati ez'e Rwanda nga totambudde. Basasula paundi 5 okuteekako glasses n'ofuna virtual reality touch. Kitegeeza kiri oyambala galubindi ezo n'obanga akutte ku golira. Ekyo omuzungu kimuma. Era n'asasula paundi 5 n'akomawo n'enkya n'asasula 5 n'akomawo n'oluddako n'asasula 5. Singa baba bafuna sente ezo nga bafuna abalambuzi miliyoni 1 nga tebazze na kujja Rwanda, kitegeeza ne wabaawo obulwadde obubaluseewo era baba basasobola okulambula. World wetuuse kati twogera ku digital rights na digital wealth. Abantu baffe ya Rabbi tukyali mabega nnyo, ffe twogera ku isimba nti akajjike gadde. Akajjike gadde reason ki nagibagamba wano there can be 2 things. Bwe mutaasomese bantu bammwe kukuguka mu cyber security, your enemy can attack you by jamming the computer ne reversing a programming tabayini ne yekyusa nakyogerera wano ndowooza. Mwebale nnyo olwaleero kyekibadde isimba. Muteekayo abatagwanidde kubeera mu bifo ebyo, you will pay. Enkyojja genda okeerenja nga baga nti system zonna teziri. Nayogera ku ddaamu I think. Mungu wa buyinza. Olwaleero kyekiri ddaamu. Gobadde olowooza ddaamu ya gate ya ddaamu bagigaza ngalo. Nti yali agigala yagigala bubi.
they are sanitizing the language. Omuntu omu ayimirira ku programu yo n'agikyangalanya amasannyalaze mu Uganda gonna ne gazikira. That is why the most secured areas mu US the power sources zaabwe. Kuba singa ojjako amasannyalaze mu United States for just 20 minutes, economy losing a cent mmeka. Ebizimbe biri ku lift byokka, elevator, escalator ku airport, wano gundi ki. Let me tell you, power sources zaabwe, water sources, ne military installations are the most protected things in the United States. Fetuyiwa abantu ndigenda okume hoteli gundi ne muwa mu China atambula n'abajja ati simanya ba joint police ne muwa buli omu atambula n'abakuumi. No, security now is brain related ba bwongo. Olwaleero mukwano gwa Uhuru Kenyatta alese directive ng'atadde coding twamwogerako wano ne agifudde mandatory from P1 to secondary school. Mugenda competing mutya n'omuna Kenya enkya. There's a big problem in our country. Buli bw'okulemberwa abantu abatamanyi. Kino nkyogera fenna munsi tujja kuvaako. Naye omuntu buli bw'aba ne Nabbi Muhammad yagamba benkanankana amanyi n'atamanyi. Munnammwe atadde coding ne programming. Abampuliriza ali mukyala ayinza gaona lebonsereko coding egi. Lwe lulimi lw'okozesa okwogeza ekyuma kye bayita computer ne kivaamu bye kikola. Lwe tuyita programming language. Lwe li programming camera. Lwe lu programming esimu gy'okozesa okuvaamu ebyo by'oyina ampuliriza. Lwe lu programming kubanga buli kye tukozesa kati kigenda kutambuliranga ku computer. Nga ne radio eno we tuli eyina system eyo mixer n'otambuza ebyo byonna okutwala airwaves mu network ne bikutuukako kati oli yabiprogramminga. Abo be ba coders. Kati abaana gw'okya abasomesa twajja tuli mbuzi kati tugunjuzi. Kati batwajja tuli mbuzi mu myaka 10 bagenda kuba baddu baabali. Isimba ate oyina yaani buuzaayo engineer wa Uganda abadde ku ddamu Isimba Bachina. Biri ebya financial honorable Semujwa byogeddeko. Looni mwazitwala muyino zisasula standard. Amasannyalaze nago temugayina. Kati tugenze kuba neighbor bafe ab'e Kenya. By 1962 Uganda yali etunza Kenya amasannyalaze. Kati Uganda yagenze Kenya okwewola amaki amasannyalaze. Path ebadde nnungi ono gy'abaddeko. To invest in technology you must have power. But you must have alternatives and you must secure them. Tuteeka abantu abayina obwongo, people with brains. Tulekeraawo okuwa abantu emirimu olw'okuba mwana waani. You're going to kill this nation. Tumulekeraawo okusigninga contracts olw'okuba muyina omululu. Mwagala buli kimu kiryako. Eyo Isimba gy'owulira balwanira insurance era president ng'agamba ezo companies z'Abachina ezicompeting nga bwe ziba 10 nzajja obbimala. Neggolooza nga balwanira 4% ya insurance. Kubanga bwe kaba akawumbi ka $40 million ziba za insurance. Ezo bonna ze balwanira. Ani anaaweerezangayo security? Ensi bo bagirabanga ekoze nnyo. So nga ate bwe tuggulawo opportunity for everyone, abaana baffe bonna bajja kuba bulungi. Sewo mukama wange nsaba okutegeeza kino wammanga. Omwami omu yali ambuulirira n'aga nti kibi nnyo obutaba mwesimbu. Era yangererayo akagero kamu n'aŋŋa nti lumu malaikatul maut si yejjamu emitima eyo. Yajja eryo yo yajjamu omutima. Emyoyo. Tatwala mutima atwala mwoyo. Tatwala mutima. Kakati ejjamu emyoyo. Byanjawulo omutima n'omwoyo. Omutima ogusigala naye omwoyo. Omutima osigala asinkana Musa. Musajja wali bamuyita Musa si Nabbi Musa alayhi salaam. Ngamba nti nkwatiraako ku kiwandiiko kyange ekyo nyina wendagako wano nkyameko. Kyava amutunuulira ati n'amugamba nkomawo. Musajja n'akwata ekiwandiiko ne wayita eddakiika 2 tannadda. Musajja n'agamba lwaki situnulako mu kiwandiiko kino.
munange ng'akwata kiwandiiko ng'akola ki atunulamu agenda okusomamu ati ng'amuga nti mubenzirako okukima Musa gwasooka ayakuta ekipapula yennyini gwe yali ateresezza fayiro ng'akwata fayiro ng'akuutizaamu erinnya lye nga yeeteeka eno ewasembayo mawutu ng'akomawo ng'aga nti musajja gwe olw'obwesimba obungi nkwagadde nnyo mbadde gwe ŋŋenda okutwala ng'asooka naye nkyusizza omwoyo ŋŋenda kutwala oli asemba gwe kankyuse order nzeko oli akolaki asemba agenda okutuuka ng'amuganedde taata nagagwe gwe nabadde neesize ate nabadde maze okukolamu amendiment nga neetadde eno okukola ki awasemba kakati bano abasayininga agreement muyinza okulowooza mukotoggera bano naye mujja gwenda okwekanga ng'amasannyalaze gano gavaako oliko okisigeni okitegedde kyegamba nti gwe asayininga agreement embi Mungu ajja kujjako amasannyalaze nga gwoli kuki ku kyuma so tobeera ng'oli Musa gwe baakwasa ekiwandiiko akitereke nga ye nnamba emu ow'okufa okugyamu omwoyo mawutu akomawo ono akyusiza yeetadde namba eri ewasemba mawutu kyava agamba engeri musajja gwe gy'olina obwesimba obungi nkwagadde nnyo kankyuseemu mbadde ngenda kutwala gwe naye kantwale bano abasembayo ate nga yakyusizza dda yeetadde mu kisembayo ko mawutu nti kati ntuute gwali mu kisembayo so oyinza okukola ekintu ng'olowooza okotogera abalala kumbe gwe kennyini naawe weekotogedde kakati abantu baffe abasayininga endagaano ezo zonna they might think baali bafunamu at the end of the day nabo bennyini kijja kubakwate kubanga bwe batukola load shading amasannyalaze ne gatuvaako naawe ewuwo gavaako naye ekyokubiri bwe twongera bagenda twongeza omusolo tusobole okugula amasannyalaze Kenya naawe bakukimako omusolo amasannyalaze gasobole okukola ki okubaawo so at the end of the day ffenna tubonaabona kyekimu kyenagaye ensi eri ku bikukujjweti Uganda etaga bituli bingi ogifikisinga so mu mbeera efaananako bwetyo bino twandibadde tetubyogera nabyogera publicly kubanga mulimu ebintu byemwesigaliza nti ani anaawulira investor nti mu Uganda ne tabayini ndowooza baagirya enkya naakola ki n'aleeta ssente zewa emisolo tegiri predictable amasannyalaze ne gemukoze tegiri predictable we galina okugenda kyekiri kyegambira poor planning we are so clustered kyova olaba the amount of money sente ze weetaaga okutambuza amazzi nyingi nnyo okusinga ensi eziri urbanized why media ogenda mu kibuga nga Canary Wharf mu UK Bungereza abantu 100 basula ku fulaati ki eriko ennyumba bimeka 2 meaning bwe mba ndeetaawo pipe y'amazzi ejja ki waya ereeta connection y'amasannyalaze ejja ki eya internet ejja ki wansi nenteekawo eddwaliro kumpi nenteekawo gundi supermarket ngiteekawa planning y'ekibuga kino yandibadde medi ng'oddira n'okwata ne mu city center look at how much business is killed olw'okuba ba planners baffe tebali serious omanyi nti temukyali bantu basula mu kibuga naye ng'ate night economy yemu economies eziyimirizaawo ebibuga nga Dubai bw'okwata a building wansi the first 3 floors make them commercial ezawaggulu mandatole make them residential kubanga abasula waggulu eri be baliikiriza supermarket yene ekola ki nekola 24/7 naye kakati why the cost of rent is very high abantu bavuga ne bava mu Kampala ne Jamu ne bagenda ewa Honorable Ssemujju ne beba enkeera bonna omutwalo ne bajja n'emmotoka zaabwe n'osanga Jamu so nga ate singa buli omu abadde azimba obanga City Council bwegabega tukuwaddeko flowers zino 3 ku liizi yaffe ezawaggulu zaffe za council tugenda ziguzaako bantu nga liizi yo ey'ekizimbe ekoma ku 5th floor ba 4th floor then abantu baffe waggulu ne bakuteekako nti foundation erina okuwanirira flowers 12 ne babaguza ku condominium nti Medi Sebuliba ali ku mwaliriro gwakuna ogwo yagugula yateekako apartments naye abazimba nga waliwo company nga bw'onoolaba balimo
mu UK nti ezimbira ku pulaani eyagiwerebwa yadde ennyumba yiyo so that there is uniformity. Fe wano osanga ennyumba emu etunudde wa omuntu n'atema emiti n'atagisasula buli muti gw'otema okuzimba wandibadde ogusasula. Zizo ziri mwende ezakayita ku ssaawa ebiri ez'akawungeezi empuliza twogera ku bbula ly'amasannyalaze amasinza okuba amatono. Nja kujjukiza mukatono Isimba Dam bagitongoza ba 2019 yatwala sente ziwa 2.1 trillion okuva banka ya China Exim. Era 2018 yali speaker Kadaga yemulugunya ku sente billion namba ezadduwa zaali zakukola olutindo ku daamu eyo kayunga ku kamuli abasemugimu omwali mu parliament. So kati obuzibu bwa kino kyonna speaker akizikizizza nga parliament ekutte omuliro. Abaka wowe nduse nga nyimirwa nange abe nalembu lyayimirira mulekerawo obubbi muyitiridde obubbi nga nabo babalaba ati nibamaani babawagira. Kati omusajja omu agenda ffe mu West Nile tulina amasanyalaze ate bwe mugamba nti amasanyalaze gabuze getukozesa tetusobola gamalawo lwaki temugatuwa bambi. Kati oyo wa West Nile kugambye omubaka omulala n'agamba nti tulina ebbibiro lya megawati 19 Kigagate erisobola okuwa abantu amasanyalaze abali awo mu mbalala n'ebibuga ebirinaanyeewo naye bukyanga balizimba teriiwo yali zijjayo masanyalaze naye tusasula yalizimba. Kati China etuwola sente ku buseere tituuka ku manerenda naye zituwolera ku sente nyingi. Tuzayo amagoba olumu nya ku buli 10 ezifaana za World Bank tuzayo 0.0. Kati olwaleero ekizibu kya Uganda kugambye tetuweza abantu 20 waliwo wakati 23 abalina amasanyalaze abalala bakyayokya miti ate olw'okubaga sente nyingi nange semuju nfumbisa amanda. Kati ate ng'oyagala kukuuma butonde nali amuulu eyo bali mu ntalo abantu nga baava mu byalo bali mu kampu naye osanga nga batemye emiti oyinza ogamba gavumenti eri mu Uganda wana kasike bayita Seychelles kayinanye Kenya wano ne woba ogenda kuzimba nnyumba ewuwo media eyiyo bajja ewuwo ne bagati mawogina emiti ebiri enjuwa eja olubalaza werukoma emiti wegitandikira tebakukiriza kuddamu kutema muti mulala era babakukiriza kubo likutwala wuwo ne baga nti kala ejiji yawe gyekkubo gyena gijjeeyo. Naye wano amasanyalaze gavumenti buli mwaka tusaasaanya biliyoni 10 okusasulira amasanyalaze getutakozeseza kubanga bananyini kuteekamu sente kukola mabibiro bo buli ge bafulumya wali tugasasula oba gatuuse gye galaga oba tegatuuse. Kati kyengambye nti debate nene mu parliament sifunye mwaganya nga speaker leo kabinaleemu nga batabuse baga abaminisita bayitiridde obubbi kimu kifuuse kya buli omu kulyamu kikye nga njala kubabuuza pulaani etwala amasanyalaze gano agasigalidde getusasulira nga tegakozesebwa kubanga ne bwaligaye nti kale abantu bagakozesebwa ogasasule. Lumu nali entungama eyo nali ngenzi wona lebo Luzindana nensanga eruhama nga amasanyalaze waya zitambula bwe bazimaliza abantu nga tebalina sente zigayingiza mu nju ne twewolaawo eza World Bank ne tutandika okugayingiza mu nju ageeruhama nyonga nti agali ewaffe bagayisaamu waya abantu ne bagasaba nengaga nti buli mutambula mayiro 35 genda okusaba amasanyalaze. Kati ebiseera ebyo nebaga nti kati buli anayingiza amasanyalaze gavumenti esasudde oba togajja ku muti osasulayo bazaali 4,000 ate gavumenti nezigibula kale nega nti kakati mwe nga mulinze gali gavumenti genda asasula ayina gusasula 7 gwe bakuleetere. Kati eggwanga bwe litambula so olwaleero nankabirwa bwamaliriza n'agamba ajja kudda wiiki ejja bana bamuwadde omwaganya atuwulire. Nembuuza speaker ataddewo akakiiko nneka akakiiko baana akakkiriza okutuukayo Isimba ono omukyala gwe baawa sente munywanyi wa Museveni azimba eddwaliro ly'Eruwowa Pineti Vince eddwaliro abaka bagenda okulaba kuba tulyewoleddeko sente nalyo zaali $7 kubanga 7
ziri mu trillion ne mukikola mutyo ko wala sente zemutya kozesa sereko ne simuju wali mu parliament mulimu abaka b'NRM bangi mutulabise kyebasuulawo mu ddiiro bo bawagira buwagizi kati leero twali tubagamba nti amasannyalaze gatambule n'obwetaavu obuli mu ggwanga nga tonagenda kuzimba Kaluma tennaggwa nga gano agaliwo olwayo tosobola kugatambuza lwaki nga tonakuzimba bibiro tusaka n'otambuzaako gano nga baga nti bwe mukotogera byanfuna kati olwayo badde bakayana nga ate babuuza bye twabuuzanga luli so kati ne Lubowa twakaanya nti omukyala temuwa ssente abenaale bano bazimwa kakati ate bakaba okutusinga kuba eddwaliro baali bagaye bagenda dizimba mu myaka 3 kati tuli mu 5 ne woodi emu teggwanga ne baga nti bakala bakubirawo mpiso naye omukyala mu bajeti ey'omwaka oguwedde twamuwa biliyoni 224 kuba twali bakumusasula nti eddwaliro tugenda digula buli bajeti tumuteeramu ssente biliyoni 224 zezaweebwa peneti naye teri amanyi oba amazeewo woodi oba kakati bwe buzibu obwo buli mu Uganda bwati Mwami Museveni bwagitambuza ate suubira yeetaaga bituli bingi buli kimu kirebera ate nga tuka mu palamenti n'otuula ku saidi yaffe gye tubeerako abe-NRM bwe baleese okuwagira lumu gye musuubira mu Kinobe ambasada kati bamugjayo Kinobe twali tunyumya nanga nti abantu abalusoma ebyafaayo bya Uganda bagenda kwewuunya ebya palamenti abantu ng'amaze olunaku lulamba bonna wamu bavumirira ensonga ekawungezi mu kulonda abe-NRM ne bagiwagira naye nga naye okuva ku makya badde bagivumirira bonna nga buli mwagivumirira kati nga kyetaagisa kugamba bintu bikyukemu omuntu alabe nti wano badde bawagira bantu bawagira olwaleero nankabira abe-NRM kataba mulye naye bwe banaleeta looni ng'ate bawanika emikono nga bagiyisa so kati ekikulu ekiri mu kino Sereko kyadagamba kinzikiziganya nakyo infact akawungezi kowaero speakers ne physical planning board n'agitwanjulira yenyini naye mulugunya naga nti wano abazimba amayumba oba wakamala ennyumba yo olina kuzimbako apartment n'atunula mu ddiiro kinabiro kakati oba wakamala kinabiro olina kuteekako kyaki ne basula nga bayimba paka budde kukya paka ku makya akati lumu Kasibanda yanyumiza kyakiikira abantu erubaga nga ine wali kyaki ne waliwo ne loogi muno mulyango guyingira kyaki muno guyingira loogi bonna bali awo Katogo mu constituency kati atuleetedde physical board n'agamba nti okupulaninga Uganda yonna bagiwadde miliyoni 10 mu budget ze bagiwadde egende pulaninga Uganda kati bw'obyetolooza bino byonna ogenda obimaliriza kugambye badde ngamba nga suli ku mpewo bw'ojje wange mu constituency ekkubo erigenda ogenda Kasanga tulyagala nnyo likolebwe kayina ze bali mu kumenya okuva ekyaluwajjala okudda ekira naye nga mpya ezimu tibana nakuweza mwaka nga baziyingidde kakati bazimenya bwe basasula Ntebe road eyo twagisasulirako biliyoni zisuka 3 okugiyisaawo kakati ye Museveni buli walaba ebintu ebingi yagaawo nze wena gira wano okuva lwotukegayaza nsiko kati mayumba tamanyi genda tukategama nga gamenyebwa bumenyebwa abantu bazimba balaba bwe bakera ku nkya kagamba otuuka n'oŋŋamba nti oba tuwummule buli omu yebaka tubenga ebisolo ebibeera mu nsiko ampuliriza ensonga Isimba Hydraulic Power Station bane kutegeeza miliyoni eneewole e China nga bw'ozigambye 567 zebeewola ebbibyo terinakolera myaka 2 baalitandika nga biri mu March 2019 abalitandika mu April 2015 yitwala emyaka 4 balimaliza nga biri mu March 2019 era byafudde ate temujjayo kulaba ani agambye temujjayo ka palamenti bantu bali mukola temusembera sanze kaiso bakuba mujja kwonoona nsere kukimaliza kino bula lya abantu baffe beerabize nnyo omugezi Nebanda yali tannafa twaleeta ekiteeso okunoonyereza ku bana abali mu nsonga z'amasannyalaze ne wallahi nja kubuulira nga abakiryamu bayitirivu ne lipooti yabulirayo teyalabika omubaka oboosi ye yagenda okunoonyereza ne mukwano gwamu Nalebo Nangabe
nakati ripooti terabikanga ekyo ekimu ku kitongole nakabira taliiwo Ana Maria mukwano Ana Maria yagezaako bantu ekyankwanzi naye njala nkubuulire ebintu ebyo si byangu nga bw'obiraba anti ababiryamu be bali naggamba mu Uganda mulimu abantu 3 ekiwayi ky'abamu beba ndya nabo bo balya ne bali obategedde ago bambuulira abamu be banyina bingi bewakubandye nabo muganda banyina bingi anti bebegabirako kakati ne wabaawo naffe banyangire nga twagaana bugaanyi oli awo katubabone katubalengerereyo nga bannaffe bwe balya banyangire ate kati onookola ki mwenna muli ba N either okkiriza n'obandya nabo n'ogabana ne banyina bingi oba nodda mu banyangire n'olengera mu kadirisa mukamooli n'olengerera mu kaki mukamooli naye all in all medi nti ffenna tujja komba ku bukaawo bwense twali wano dda nakuga nti batandika okutambuza obukoba bw'empale naye kati ndowooza wetwogerera n'empale zennyini mutandika ozifunza kubanga n'obukoba butambudde buweddeyo kati mufunze empale buwali ekinaava mu ekyo nga n'empale muzifungiza nga tezikyabatuuka omusajja Medi yankubira essimu naŋŋaawo nalebo otuteeseza nnyo naye mutuyambe lwaki ttaamu zikyali 3 mu mwaka ez'okusoma semujuzo tulina obuzibu nene okunnyonnyola abantu omusajja naga abaana bakavaawo nsasudde 2 nyina abaana 6 bakimya akalala 2 buli omu ne mugamba bamulira sabiti naŋŋamba lwaki temuteesa mu paalamenti ttaamu ne ziba 2 kogwe ekyo sinnakimuddamu saa kulimbira kuno gwe bwoba gwe omuddamu ki nagezaako mubudaabuda ngezeeko muganti lwaki tobatwala mu gaabiri naonalebo gaabyeeki ne mugangenda kuddira ku nsonga ese kankyetegereze nakyo ndabe engeri gyenakikunentonozosobola kyoli omugamba si kyangu kigamba muntu kubanga teri atayagaliza muntu kye nali njagala okuba nga amutegeeza naye nga nakyo tekiyinza kukka kubanga luli yali ayina kati sente epunguuse so nga ate ebintu nga bwe byandibadde bitambula nga government schools nazo ziri ku mutindo gwe gumu neki ne private schools nti ate esobola wano naye ate president nojja n'oleeta US simanye UPE ate gana amasomero ne gafiira ddala abazadde baleke baweeyoko ku sente ensaamusaamu yes kikuyamba okunoonya akalulu bamu mu beekyalo naye they are producing air nothing. I'm telling you omuntu okumubugumyako just ekitabo n'akiyita buuku asobola mbu okwogera n'okuwa kubanga okubala okwedda it's logic. Therefore yes kiina kye kiyambi naye singa tetuddeyo kulwanirira public schools zino singa simwe tusomeseza ne tugamba nti buli omu tutambuza mwana kusukka kilomita bweziti someseza ku kyalo kyo singa olowooza nze nsomeseza ku Bugoloobi ku Kiswa primary singa abali awe Bugoloobi singa essomero eryo litunula litya gweranda nekimanyi nezo mu nsi ez'abazungu gyoli abantu bapangisa ennyumba babagula ennyumba okusinziira ku masomero agakolaki agali mu area era bwe baziseera aleme kutambuza mwana era oli wagamba era peka moga asoma n'abajindi n'abajamaika ebiso bitambula era oli waga nti oliwa nti ndifinjire omanya alina bantu b'amaanyi so abantu bagenda mu bifo okusinziira ku masomero agaliwo kakati mu mbeera nga bweriwo Medi ekyamasannyalaze abakiinako ansa beba abeekuutiza mu nnamba emu ne bessa mu nnamba y'enkaaga bajja kusinkana mungu waabwe Mautu yabateresa fayiro ne bajja mu nnamba emu ne beeteeka mu y'enkaaga nabo bajja gabana obukaawu bwe Medi kankubuulire today kyekiri kyensookeddeko nnumiddwa kwega pain gye nalumiddwa nga owulo kinyatoono ye Mungu yamukola mu ddiba ki omwana mulenzi ebyamaguzi ebijja mu Uganda n'okufuluma
ebisinga obungi we biyitira. Naliko ebbusi yaneemalako ku booda oba simanyi oba nkyajjukira bulungi ng'ebiroole ebiyingira muno olunaku bisukka 7 olunaku olumu bwe luti era kino okujjukiza ono Ruto bagenda mulayiza nga 31 omwezi era bali mu nteekateeka kasita watabeereyo okuwaaba mu kooti babaga nti bajja Kenya bagambye nti bajja kuwaaba naye enjawulo gye tulinako e Kenya Kenya nsi tefugibwa ku mudumu gwa mmundu era oli ne waakaya n'obukayanyi ali mu gavumenti okuva Moiro yavaako naye bamuwuliriza osobole okutambulira wamu kuba ensi bagitegeera. Kenya eyimiridde nnyo ku by'obulambuzi. Abalambuzi kaba kasonga katono ng'ensi zitandika kuyisa baziyita advisory. UK egambye nti kakati ogende Kenya okujjako ng'olina ebyogenda okukola by'amaanyi negundi agambye kati beegendereza naye wano abafugirwa ku mudumo gw'emmundu teriyo kwegendereza abalamuzi batemujja mulekeyo tebakwatako naye kati okwendako Kenya lwakuba mukutenda kwa Kenya nikulinga kwa Uganda kwa Uganda East Africa kwa Uganda East Africa Tanzania Kenya ina ki baba bagaddewo efiirwa kwa Uganda gwenga bulunaku ina loole lusanve eziyita ate tezisi ku boda zombi emu oba Malaba wasinga okuyita ennyingi nojja eno waliyo nayo ndowooza nga 200,000 loole buli lunaku truck lusanvu kati bye mukozesa bano byonna almost biyitira Kenya ku luno tubadde bamukisa tebanakugala wayononyeza amafuta ne gabula so kati kuli okulonda kulinganga kutukwatako nga bekukwatako bana Kenya almost kubanga lyekkubo butuyise byamaguzi byaffe kyebatuyambyeko nti kati Uganda mu byokulonda yetaaga gigeraganye ne Rwanda tusingako Rwanda ne Congo egenzi tusinga kozi kati Kabila yajja ne bekalakasa nakkiriza n'agenda kati ffe mu liigi tulimu ne Rwanda gye bategeka okulonda omukulu eyafuukanga design ku kalulu k'ebyokulonda Yoweri Museveni ng'alina okubeerako era yafuukanga design kalulu ate nga alina okukola buli ekisoboka awangule era 2026 tumanya nawangula mu Uganda kasita Katonda n'abanga tamututte mumanye nti yatugenda mu lutalo lwa byakulonda si kulonda Kenya tebadde yadde okuba omuntu oluyinga bakola campaign pozi wabaddeyo campaign ezisembayo buli omu n'agenda n'ali Kasarani n'alinnyayo buli omu n'akola campaign ze bulungi nadde kati wali yadde emmotoka bwetomedde naye wano nga toyinza kubeera shuwa oba onaddeeke nze nafuluma ogenda nakugamba wano nga ngende wakisa okwewandiisa ekirawe bankwatira ne banteeka mu patro ne bateekako n'agoberera zombi ne zigwamu amafuta kati we zigwamu amafuta ne bagamba nti ate balinye boda baddeyo ku poliisi ekira banoonya amafuta ne bagamba kanteekemu nze omusibe nze nagateekamu amafuta agantuuse wakiso ku nomination nga nteeka mu patro ezintwala tukirya wano bwe bati Kasangati tunayingira Kasangati nti gaweddemu kati Uganda enjawulo gye tulina Kenya yo Katonda kyatusaasiddeko okuva mu biseera Kibaki we yakulembera ne wabaawo okulwanagana mu 2007 era waliwo okutegeeragana Kenyatta we yazze okufuga Raila Odinga ne yeerangirira ne wabeerawo era okutegeeragana kati Ruto mulabye atandikidde mu giya ya wagguluko tanakwenyweza ne bw'aneenyweza ojja musanga naye anoonya bavuganyiza nabo wabeerawo okutegeeragana kyekituyambyeko nga Uganda nti obuzibu byonna byonna nekimala kigwa Kenya ebinaddirewo ojja kubitegeera naye ensi yaabwe bagitambuzizzaako wano mu Africa ensi ng'ogyeko South Africa ensi eziri mu Maserengeta awo zigenze zitereera Zambia, Malawi, Botswana bateeka okulonda nga tebalina buzibu ne kuggwa eziri mu West Africa Nigeria mukama waabwe yali yaluddewo okutereera naye kati naye yatereera Senegal kati eziri mu mambuka naffe mwe tuli
at least bo abakulembeze babafumula Egypt nawa Tunisia kati ffe tunaba era mbu osanga omuntu ng'ageraageranya Uganda ne Kenya aba akoze ensobi nnene ffe tumalina tugeraageranya na Rwanda mu byokulonda Kenya onagigeza ku nsima ebinga Ghana ngani kubanga eri wabaddeyo okulonda kwennyini bafuna obutakkaanya ku results wanti eriyo okulonda emboka enyoka okuva ku nomination mpaka akalulu kagwa ng'enyoka nze laale nazikubanga natuuka ekyalwa gyane nsanga bamamerita abenaali nga bakubye olaale bamerito nengaye ndowooza ti bano bazikiriza natuuka saatuuka kyaliwo gyalanze ate mamerito yaliwo anti baaliwo nga bakola laale kati nenga naye kanjikubewo enkeera awali mamerito we bakubye ate babakiriza saatuuka bambakira mu kkubo tiyagasi najoka ntubuna emiwago naye nga bano babaddewo nga bakuba laale awo katale ekyaluwajjala ng'ensi yonna ebalaba mamerito enjawulo ereko nti tekwali bantu naye nga bateekawo ebidongo ne bakuba laale nze tebanzikiriza kutuuka wonabanga ndi tiyagasi anjose kati Kenya batambuza ekintu kyayo bulungi wano feezi eno eddako gamba aba wano singa waddewo okuyiga ne kati Pulezidenti Museveni yasukka okuyiga yafuuka wa mutima mubi agayegwanga olisane walinganga Mugabe baali bamugobako ab'ekibiina kye nga bamugani muzeeyi tibagala mugoba mu ngoba mbi tuyise ekibiina teeketeeka engeri gy'ogenda aga nti kanyambale nze nzija okubiriza meeting nga tamanyi ne tanka zaatuuse dda ku nguudo bamugobye kati Museveni gyatwala eyo abantu balabanga ebiri ewala naye bwe biba bituuka tomanya bituuka n'obiraba nga bituuse naye nga gwalabanga ng'ebiri ewala kubanga eggwanga limuzimbidde ku bubbi olwanga kabenaale mwadi wetaakoera mu paalamenti owulire emmeti obalangira gavumenti yaabwe obubbi olwaleero ebyamasannyalaze wano mwabba ziri wano mwe muleeta Brandon yabaddeyo tabaddeyo babayise enkya mu kokasi mwe mwaleeta thamo kakati ebibiro lya Isimba kyebaka mwalise mu bugenderevu musolo tuguzagana amasannyalaze ga thamo sente nnyingi abalangira bannaabwe abenaale mbaga abenaale nentuka ningoba kati kubingalo kogwe mbulidwa kyensuula waawo so kati Kenya okulonda kwayo lesoni erimu nti ensi abantu esobola okusigalawo bawakanyiza ebyokulonda bawakanyiza vudde mu results ate ne n'agamba abantu tugenda mu kooti kwokulonda kwabaddeyo waddeyo okulonda nga teri alina kyakoze munne mpaka ku saawa envanyuma ono yagamba nti abantu mu kulangirira ewasembyo results bagaseemu ezitali ntuufu kikyuka ekirimu okukaya ne Kenya naye n'ekyo bakikayanddemu mu mizanyo eseka entonotonaawo naye nakyo bakimaliriza kati bali mu kooti n'abaana abakulu bonyonyola Amerika bagenze basisinkanye bonna banaddiini babadde wa Uhuru nga banyonyola nti akasita bino binagwa mubinza zingenda buwa yabagamba nadda nti nze sisobola kubanga mpeeza myaka 75 nkwate akaggo ngende mu State House muleke ngende ndabirira abazzukulu naye Museveni mu State House alabanga nayo wa ploti ndi bagisala ku kibanja kya kitaawe ndi walina n'okulabirira abazzukulu bakule mpaka Katonda lw'anaamuyita kati kyekizibu kye tulina lumu obo yali awandika ku Ghana n'agamba nti Ghana kyetusinzeeko mu Africa buli pulezidenti afuga teri asula mu State House buli omu asula wuwe ono aliko nali mu makaage nga kawoteri kensulamu kalinanye makaage so teriyo ayagala kufiira naye Museveni kati atunulira State House alabira ddala nga wano weeri entebe nga poloti gye yasikira era mwabagala ogitwagala abanga abantu mwaba omutima omubi mwagala kumujja wali ku kibanja kya kitaawe kati byebizibu bye tulina onteri kulonda tuba mu lutalo kubanga kwekalakaasa era abeetegekera okulonda beetegekera ebyo obusungu bwe mulaba bannayuganda bayina abali bamu bokka medi ngulaba ontunuulidde bwoti oyinamu okubuusabuusa olw'ennonda ya mwenzi abagannayuganda ne bwe balonda batya nze ebyo kati si byendiko ebyonalebo Ssemujju abinnyonnyodde oli ku ngabana abalya ekiyiza abantu ba Uganda nti abalya balya bokka abalonda mulonda bangi era ba bitundu byanjawulo naye muba mukola kimu kusibira abalala buguwa bwangatto bo nga bwe balya kyekyo lwaki abantu bagamba obuyinza bukyukeko period
kubanga bwe bukyuka bagamba nti mu America president oluvaako emirimu kakaaga gikyusa emikono ate ne buli kakaaga ne kweyongerako emirala 10 emitwalo 6. Kakati wano mu Africa ffenna tukayanira kamyu nga Uganda. Buli omu akimanyi nti bw'ojja wano Medi bwe bakyusa management ya CBS enkya waliwo abapya. Wakiri totandikira kwa asikaali n'omugaggo n'oyimirira ngaawo n'ekiggo. Kyo mulyango. That is why people vouch for change. Why? Mu Africa teriyo institutions ajja yalonda munne gwe genda okulira ennyonyi, gundi genda okulira leerwe, gundi genda okulira gundi genda okulira. Kakati abantu buli omu akimanyi nti olw'okuba ensi eririddwa yonna neggwawo kuba lwaki abantu tebaalafuubanira nnyo bifo ebyo kubanga waliwo ebitongole bya gavumenti era nga kiyitibwa kitongole kya gavumenti. Neggwe genda owulire kati buli we balonda nti gundi yalonda Baluganda, Bako na Bamikwano. Can I repeat? Ekyo kinyiza abantu. Baluganda, Bako na Bamikwano. Buli bwe bakwasa office akozesa triple B. Baluganda, Bako na Bamikwano. Nga bagabana kintu. Abatema. Dereva. Secretary. Gundi nga batambuza kintu kyabwe ne promotion mu Uganda bwe zigabirwa bw'okibuuzaako tebasobola kibakuddamu awo ensi we yatambulira neefuukira ddala eri upside down ensonyi zaggwawo banaawulira batya ebyo tebikyaliwo betulonze tebasobola kibabuuza ani mwine ensonyi banaawulira batya anti ensi society bwebulamu banaagamba batya nti Medi mutabani we nti mutabani wani fe abekkobe kale bali bwe banaabulako oyina ekika tujja ffe ne tukuvunaana kinaawulikika kitya nti gwe Medi owekkobe muzzukulu wa Namwama olaba bwe tukuwuninga amangu ago era bw'okola obulungi nga tugaa tulinayo muzzukulu bwa Namwama abekkobe Agustini Mutumba. Yes, because why? Waliwo ayina gwabuuzibwako bali toyina gw'obuuza yekika yakitandikira yaggwerayo nakyo ye yekika toyina bumuwabira ate ekika kirikaani wali balina omukulu w'ekika akati gundi omuwabira wali kyekiri kyegambye gundi talina kika nze senkugambye gweowaaba waani ate alina ekika kye gundi therefore buli bw'obulwako gw'ogamba nti gundi anaawulira atya nti kino kibaddewo era mujja kubeera nnyo banyangire naye katusigaze kiri nga muli banyangire katusigaze kiri anti bo bali bannaffe bo balowooza nti ebyenfuna is the end of the road. Unfortunately mu nsi bitambuza omusaayi omusaayi gusobola okubeera nnyo mu ebyo ffe katusigaze amagezi tujja kufuna opportunities kuba ensi teggwawo. That's why I tell people myakaana to investinge mu knowledge. Uganda ina ba program lunana bemuyina ensi Uganda ba programa lunana atenga nabo babatwala neba ngambi nasanze babiri ko airport kozi aza ngenzi Uganda nemi serikoma mugisobola kozi nze ngisobolera okuva abana bwe nabagandi emirimu gye giri gya ba programa mu US abasoma kodi bandi go basobola kati ne banyina bingi nga bankubira essimu honorable na abaffe basobola coding na temuddayo kuba essimu yange mumaze okulya buli kintu ate mwagala baweereza n'eno bali akatono ak'abalala akaliwo omuvubuka nakabaleko oli kuno gy'oli olwedde mu America akola highly skilled workers visas weziri for programmers abantu ba programmers software engineers abantu by the way n'abantu abali mu kuzimba United Kingdom yokka eri mu shortage y'abazimbi emitwalo 2 abazimbi ababirigi gwe wabaddeyo babuuze kati waiting time ey'okufuna obufunye ennyumba kulya nakomba sowan. Why? COVID yaleetawo disruption ate ne bakola ne Brexit. Remember survival ya UK economy yali best ku housing, finance,
okitegeere housing and finance yes kwetambula bino byogera mu mujja nkiri ne Premier League period bojjayo ebyo ebisatu oba bamaze efuuka third world oyinza ogisanga eringa katanga kino kyogedde kye kiyingira mu artificial intelligence ebyo byonna biri part of technology artificial intelligence engineer AI yeah artificial intelligence artificial intelligence or programmed thinking like a humans yes robotics nti mu supply chain bino ngabo nogenda nti mu warehouse wabadde bakolayo bantu nga bebetika ebibox osangayo ka robot nga kakijja ne kakiteeka why advantage esooka tekakowa tekabanja sente siri tekali anguzi okujja tekekalakasa okujja kolinga akahakinze tekagamba nti nkoze overtime however omulimu oguli kwako ye muntu akaprogramminga akaservice kyomulimu gwona gwa programming kubanga twatandise dde emmotoka ezeevuga coding yes kubanga olulimi olukutuusa ku ekyo lwe bayita coding mu Luganda kanjanguye okuyunga kodi kuyunga olulimi olwogeza computer kyekintu kyonna ekisobola okurespondinga to human command obisomesezaawo goyagala kati ntandise okusomesa so wano waliwo UICT Uganda Institute of Communication and Technology eryawo nakawa eyina cyber security gwe mulimu oguli kusinga okuba ku demand mu technology bebo abakola security ekuuma ebintu ebitambuzibwako teknologiya tetukyetaaga kutraininga asikaali wa kimundu kati twagala wa mutwe why singa mukeera enkya ne bakyusa programming ey'ennyonyi nga yeevuga esibirawa mu nnyanja oba ne bakyankala kubanga zeevugira ku ki ennyonyi bapilot baziwa buwi direction eri ku autopilot computer ndapo etubavaina ojibanyime naffe ngati yegenda kunze nabagala kunzita computer egitambuza negituusa weri era bw'obaamu because there is a programming system ekugamba nti tubuzaayo essaawa zino okutwayi eva kweri theory ya mathematics distance equals speed times distance ebyo byonna ebivaako kakati nekubulira nti mu ssaawa 3 joko tutuse ekiteeka etya mutwe someone programmed it bwesituka netambula ebeera ku GPS global positioning of the satellite meaning the future of the world is who will control all the satellites in the air kakati ogenda ku training abatya abamaninga satellites nga tosoose basomesa lulimi lwezoogereramu coding se computer language kyankoli gyebali nga bwe bakusomesa alifu be okusoma Quran ABCD ng'omugigi katikisi ebyo byonna okusoma Bible. This is the language of the future of the world. Tudidde wano mu society yaffe computer we twandibadde tugijjirako omusolo nalwana kino ekintu mu parliament. How many parents can afford a computer? It is the basic book. Omwana mumme ekitabo ne kalamu muwe computer Rwanda gyebiri oteekeko internet bannaffe bagenze amakulu bwe tukotogera olwoba abantu baffe bagenda okufa abaana bagenda okufuuka abaddu twajja tulimbuzi fe bye mukyayimba kati tugunjuse yes operations abasawo ze bakola kati bazikozesa ki computer exactly kakati computer anagiyiga amaliriza busawo ajja kuba slow ajja kukola mistakes why ekyuma kipya gyali ono mukompeyalinga n'omusawo omukyayina oba omukole yatandika nakyo tulina kukola tuti mutunulire generation y'abaana abato mu abazadde mwenna kati kino mukitunulire bodda yeewaka omwana asooka kukusaba ki simu agenda mu ki games therefore in the future TV egenda kuba teri ku demand bino ebyokulaba amawulire generation ene ey'emyaka 10 n'okukka wansi gwe batunulire balaba amawulire aba azanya na simu ye. This gadget yegenda okufuuka closest friend of human beings. Already gadgets zammwe zine simu ze banka zammwe
Singoli yali akikugambye emyaka 3 emabega nti esimu walibaayo ekyuma kyolikwata nga ye banka tewandi mugaye nti oli mulalu okwata esimu n'ekya sente ku account nezeeyita nezijja ku mobile money n'oweereza n'ojjako n'osasula owa national water nga tatambudde kitegeeza tekyali mita liida bano batambuzanga mita nampapula ziva America wave nezikaleeta wano nga temwogedde kitegeeza banka manager wamusalayo yes ensi gyeraga kakati ojja kujjanjaba ensolo nga togikutteeko kati bwe mbagamba nti already abazungu balambula amazike gaffe nga talinnye wano mbugolo ozimba hoteri you wasting time tajja kujja bwindi enemo ze bayita virtual reality glasses muzisomeeko VR ateko HD yes virtual reality meaning virtual kitegeeza kyotakwatako nga tokiwulira naye ng'okiraba kikuli kumpi kibanga omuntu w'omwaka gw'olukumi bwe wali omugamba TV ng'agamba bano bayaayi kati tolaba omupiira gwa Premier League ng'olinga atudde mu kisaawe kakati ate future wegenda okubaawo weeraga naye embozi tebankadde tuli ginyumya olulala so awo ensi yaffe weeri hello 88.8 CBS